Yes, Fadi TV jimbaniriza akadde kano mwasise mutya mwenna muli mutya abaji following anembebaza nimbagamba nti kimwakola kyamanyi okubanga mwasubscribe ate ne munyiga kale bagita Fadi TV gamba nti comment section weri awo soka ontere obaka mu comment section atos kalenga oji following bagita Fadi TV jimbana amawuli agabagatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda. Commenting wansa audio sinzide okubanga oji followinga updates simba nazo siri consistent okubanga mbatusako amawulire yakuddamu okubanga mpiikinga anzidemu okubanga mbatusangako amawulire buli lunaku. Aniteera ali Maziiga munnange ate mulowooza tafiiriddwa omuntu we ali Maziiga nabiwobe akusaidi ya mukyala wa SB4 Media Naalongo. Aniteera agamba nti bannange menyese era nga munnange weeraba best friend wange oba mukwano gwange asinga kibinja okusaidia Aniteera bwatyo best friend we bwalokoze eki bwalusuddemu akaba wambwa era ng'onabadde best friend wa Aniteera. Bantu bangi bavudde nga bagamba nti Aniteera oli mu katemba kyoyo mwatandika ddi emize gy'okukaabira embwa. Abasingadde balowooza oba oli awo afiiriddwa omu ku baana be oba afiiriddwa omu ku bantu be oba ab'eŋŋanda bageze okulyolazinga ng'ali mu kukaabira mbwa. Abasinga bagamba kati olwo waggyeko kamera n'osirika oba wasigadde okaaba. Bantu bangi bayesizza eggaali mu Aniteera nti kuno kubanga kungula era asinga bagamba nti Aniteera kaagala kukaaba ku maziga agaddala era nti nno wano ali mu kukungula either ku bantu be abafamire ye oba ab'ekika kye nti wano ali mu kukungula era teyeekanga nga oba oliawo omwezi guno ogwa Desemba oba omwezi ogujja ogutali wala nnyo ng'afiiriddwako omuntu we oba ng'aviiriddwako omuntu we nti bino ebikolwa byakoze n'okukaabira mu kamera nti kukungula nti n'okukaabira embwa nti kukungula. Era abasinga bamuyisizaamu eggaali muntu bamuyisizaamu eggaali nyabo bamuyisizaamu eggaali etagambika. Ono awulira wajja bigenda okubanga bikomekkerera naye ng'ebiriwo essaawa zino byebyo. Bw'atyo munno wa Aniteera best friend we wambwa bw'atyo munnange waafudde era nga Aniteera ali mu kkungubaga ali Maziiga agatagambika. Abali bannayuganda bamuyisizaamu eggaali nga bagamba nti lekera okukungula abantu bo. Oli mu kukungula abantu bo ojja kulowooza mbu okaabira mbwa. Ojja kulowooza mbu oli mu kukaabira mbwa mbulooza tuli mu kkungubagira wamu naawe naye ng'oli mu kukungula bakuyita kukungula. Oli mu kukungula abantu bo. Oli mu kukungula nenga munange byebyo ebintu bino ebiseera bisinga bitera kubeera mu bazungu. Abazungu bwe batera okwagala ennyo ebisolo ennyo era abasinga bamanyi n'okufa ebyobusika byabwe ne bagamba nti embwa zaabwe zibisikire oba pusi zaabwe kapa. Abazungu baagala kibayita ebintu bino niffe mu Afirika embwa mu Afirika kizibu okusanga omuntu mu Afirika muno ng'akutte akasente ng'agulidde embwa amata naye abazungu embwa ebeera ku mata buli kaseera banga muntu. Abazungu baagala kibayita ebisolo kyose kuyita pets. Kakati ne munnange Aniteera yagambye naye kanfuuke ekizungu kaneeyise ekizungu ne bamugambye oli mu kukola ki? Oli mu kukungula. Oli mu kukungula bantu bo oli mu kukungula naye nga kitalo nnyo ekyawambwa best friend wa Aniteera bw'atyo munnange bw'afudde Maziiga ntiisa biwoobe akusaidi eyo. Mwongere okuba nga mufollowinga Fadi TV like ngo commenting mweraba.